oluvanyuma lw'akakiiko k'ebyobusuubuzi ku lwokuna lwa wiiki ewedde okumaliriza okunoonyereza ku ngeri kampuni eya Uganda Vinci Coffee Company gye yafunamu endagaano okusobola n'okutunda emmwanyi za Uganda, ababaka babadde basuubira alipoota y'akakiiko okwanjibwa eri palamenti olunaku lw'eggulo. Omubaka wa Buhweju County Francis Mwijuche n'owakira municipality Ibrahim Ssemujju Nganda be bamu ku baasabye alipoota eno, era Ssentebe W'akakiiko Mwine Mpaka n'abakakasa nti yawedde. The voters think that we members of parliament are keeping quiet when their coffee is taken away through an agreement they don't understand. That the report of the Sectoral Committee on Trade in regards to the agreement between Vinci and the government of Uganda is ready, fully signed, and only awaiting to be allocated time on the order paper. Since you have powers to amend the order paper, that the order paper is amended and we have this report. Kati olwaleero kibadde kisuubirwa nti alipoota eno yegenda okusooka ku lukalala lw'ebyo ebirina okutesebwako oba order paper naye tekisobose. Ate ne mu ebyo ebisuubirwa okuddako, alipoota eno tebaddemu ekitabudde ababaka abamu. Uganda bonna bagirindiridde, abalimi bagirindiridde, abali mu mmwanyi, abasuubuzi, buli omu alindiridde. Naffe ffennyini ababaka ba palamenti, abantu baffe na gye tulaga batubuuza lipooti erimu ki era gavumenti egenda kukola ki. Bw'otunuulira nti emmwanyi oziwadde kyakayiga atamanyi yadde ku bya mmwanyi, oyo omukazi nga bamuleese talina kyamanyi ku mmwanyi, kati gwe wadde emmwanyi naye ng'oledde walina ssente ze wamuwa n'azikuba. Tusuubire oba waliwo abali mu lukwe okulemesa ripooti eno okujja wiiki eno nga bagezaako okukyusakyusa ebiri mu ripooti, kuba chairperson yatugamba nti ripooti eri fully signed, eri fully prepared, eri ready okusomebwa. Twawulidde olugambo omukulembeze w'eggwanga yalemeddeko nti yayagala agreement y'emmwanyi esigale nga bweri, naye kino tukulabula mukama waffe ekyo kyokutteko kyokya. Sipiika bw'aba nga ayina okutiisatiisibwa okw'enjawulo kwayitamu, fe atubuulire ng'ababaka be, ffe tetujja mutiririra, tujja kuyimirirawo naye kubanga amasimu gayinza okuba nga gajja, tokireeta tokikola ki. Palamenti bw'etudde, nampala w'oludda oluvuganya John Baptist Nambeshe azzeemu okusaba alipoota eno wabula amyuka sipiika Thomas Tayebwa n'amutegeeza nga bw'akyetaaga obudde okugisoma ng'ababaka tebannakkirizibwa kugikubaganyako birowoozo. Was unequivocally clear here that the report is ready. I've perused through the order paper. That particular report is conspicuously missing. And as a matter of procedure, Mr. Speaker, sir, I would implore your chair, seeking your indulgence, to amend the order paper and have this rather dicey, risk and unpredictable matter of urgent public importance included. I know, indeed, the report is complete, but the presiding officer always has to read through the report, comprehending, so that you're able to moderate the matter once it's on the floor. Otherwise, if you just go to report, you just say, start, then you also start reading from here. Wabula tukitegeddeko ng'akulira akakiiko Mwine Mpaka bw'ayitiddwa sipiika Anita Amonga Akawungeezi ka leero ku nsonga ya alipoota era ne bakkiriziganya esoma olunaku lw'enkya. Tulinze just batuwa obudde ku order paper w'essaawa nga 2 kubanga eno report yeetaaga debate ng'eri extensive nnyo, so tulinze sipiika atuwa obudde ku order paper tugipresenting. Already batusabye nti tu submitting a copy wa clerk wa parliament. Kino kitegeeza nti bagenda gi uploading ku iPads z'ababaka enkya tugisome tugidebating, so tukyalinze batuteeke ku order paper. Ababaka 27 kwaba 30 abatula akakiiko bwe batadde emikono ku alipoota eno. Mu ndagaano kampuni ya Vinci yaweebwa olukusa okusobola n'okutunda emmwanyi za Uganda eziweza ttaani 60,000. Kampuni yasonyiyibwa emisolo okumala emyaka 10, yaweebwa ettaka ery'obwerere yiika 25 ennammanve n'ebirala. Wabula Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka azaakyogera lunye nti endagaano eno tagiraba mu buzibu bwonna. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi. Before we go for lunch,